You are the one see you are. Madam, pakatono. Agana kuyo pakatono wano. Yamba kuyambi. Umanyigwe. Nyo. Baka lugazi. Baka wa umanyigwe. Ono mama wo. Atotegedi. Pakatono wange. Era laba katembe wano karibu tena sitani. Yambe buyambi mutono muto wamolo ko kwenda abantu bafira wano baluwana omwenge ko tubireto alo babi weteyo jangu yantugende wali kuba kitwana ne nabyo nabi kwe tugenda kubyoche byonna tuleka tubyocheze wendeyo onagenda kuweereza mukama nawe wetaaga yesu egumanyida togenda kulokoka ayagala kolako katolo mukama tusobola kumwenge banange nange mpulira wabwana bayomba leero lwokukoma kama asasi katugende wali tusobola okubanga tukola ebyaffe bulungi kuba kifanane bulungi tugenda byoche kubinze kifanane byayagala kati guno omwenge gwenyini gwogenda ogweyita bato oyiwe oyogere nti mu linnya lya yesu okuva leero omwenge nguvuddeko gutunda n'okugunywa n'okugutunda abantu ne balwana ne baagala okufiira wano kiraba n'obonaabona mu ddwaliro kamasasi naye ayagala kama tubyamira maama tugenda kutandika obulamu obupya bakuyitani era awererozi era onamwaki wange awererozi awori era mwawandika erinyero awori rozi tebikola check mic check amina check hallelujah amen kati omwenge guno njala ogusanduka oguyiwe yogera ebigambo byo oliwo omwenge nti okuva leero ndekedde awo tukozesa emimwa kuba bigambo yogera nti okuva leero siddamu kunywa mwenge n'ogutunda okuva leero sigenda kunywa mwenge n'ogutunda iwe abadde bagenda kuleeta mulala linnya lya yesu walaki ngawunya obadde bagenda leeta mulala yandabola abantu kati kandeke sente zo tovaawo awo ze bampadde nkuwe banange mulemeddeyo ku linnya lyake tukifo ky'okujja mu kisiibo kino tubeerewo anti abo bwe batabulira mulinde essaawa y'okulwana anti kyebaagala bawulira olaba abantu
Kati kyembuuza ku Bayibuli lulimi ki lw'osoma mu Bayibuli? Omanyi soma Bayibuli? Kati wano waliwo okukyakiza abalokole mpitirivu yiiyo watusuubiza okugendayo obadde ogendayo yiiyo watoti oyogera mazima ate kigaana yesu waffe oba abakiifu asigalayo kirungi kakati wasaba emitwalo 10 nti wogifuna toddamu tunda mwenge ogenda suubula mukene era nja kudda era olulala era nkukyekinge ndawo oba kyokola kati omukyala agambye tukuwa emitwalo 2 kifo ky'emitwalo 10 so kale weebaze katonda akozesezza omukyalo kama mpa omukisa munange mukama yampa omukisa kama mpodde mukisa erinnya lya yesu asaba katonda ono nampa n'emitima gye ebiri mukama munange mukama ampeere ddala mukama mpa omukisa mukama mpa omukisa mukama mpadde omukisa mponye n'omwenge mu linnya lya mukama mponye n'omwenge abantu balwanira wano abantu kati jjo omulala namutute mu ddwaliro eyo ng'ayagala nakufiira wano mukama munange abaleese mwebale nnyo mwebalire ddala bantange mukama yeebale okubaleeta n'okubazza ajume weereme were waliwa kikelo jome were waliwa swa jome amandino joma akureka dokujubinu dokujuduoko awaliwa were yesu me were ma wan amutelo wan ajeteli ma wan waliwa swa jukelo de pesa mitwalo 20 asubula mukene adoka kongome nye ku wiji jijogoreka awere walwa gisilwanyi ma wan were walwa swa yogera ne mu Luswayiri kati kiwedde kati sente ziweze bulungi zezo wasaba 10 mukama akuwadde 2 so nsaba ayi yesu katonda omulamu onyweze omukyalo ono weri alozi obeerenga awooli lozi omugye ku mwenge ayi yesu kristo omwana katonda omulamu nga bwakikoze emisana n'ayiwa gwabadde asigazza sente zino tozisuubuzaamu omwenge ogenda zisuubuza akituukiriza ayi tata kabaka bakabaka ng'omuyambako katonda wange leka abantu balokokere ku ye ayi katonda omulungi ng'afuuse ekyokulabirako ayi katonda omulamu mu kitundu kino tojjayo ne tubuulira enjiri naye asaba naga nti singa afuna ssente n'asubula omwenge mukama agenda kuva ku kutunda ki omwenge yasaba ssente okusuubula mukene agenda kuva ku mwenge nabwekyo katonda wange okozesezza omukyalo ono n'amuweereza ssente era ne tuzituusa nkusaba katonda wange onyweze omukyalo ono era katonda wange asigale ng'abuulira ekigambo kyo atererere ddala n'omwenge gumutame buli waagunywanga gumulwaze gumusesemye gumuddukanye ekyenkusabidde paka wonaaguvaako gukulumye ng'omutwe gukumaleko emirembe paka bwonaagutamwa n'oguleka linnya lya mukama waffe yesu kristo leka omusaayi gwe gumutukuze ayi katonda omulungi mukama omufunire obulamu obutaliimu bulwadde omufunire obulamu obutaliimu kwemulugunya wadde kabaka katonda wange okweraliikirira omukkusa obulamu ku nsi abeere muwangazi mukama era ono musimbye mu kitundu kino ayi katonda omulamu abuulire enjiri mukama era nga n'abantu balokoka nansabye nga mpita mu yesu kristo omwana katonda omulamu webale yesu kati mukyala wo oli ogenda kutandika kusuubula mukene okuva leero toddamu kutunda mwenge olina enamba y'essimu gyonampa olina essimu katonda alonda omuntu nagambye emmombo yaddala obukoddoni bangi abazadde mufuna abaana bakuza awaka omwana najjayo gyayitidde omwana najjayo gyalidde wakuba awaka bwebanza kumuwulira
nzikiriza era taata Yesu nkusaba erinnya lyange liwanduukire mu kitabo ky'abafu era oliba oyita abalonde. Amiina. Sitaani nkwegaana n'ebikolwa byo byonna erinnya ly'Omwana Katonda omulamu Yesu Kristo. Obimanyi naye obale tosaba naye obale togenda mu kikya kirabalokola naye nasabanga nga nkyali muto nga nkyali awo era nasigala nga nkyakyagala naye nga bazadde bange nga tusaba era eriyo olunaku olumu nali mbeera eyo ekikoku ati wano nga nkolerawo bukolezi nasanga oba mumuyita mutyazi sifazi omulokole pasita nandeeta ku piki ye nandeeta nga ndisinjirira nzija najja ndi mulwadde nanteeka wali naye mukatonda yansabira kintu kimu nagamba nange nali mukatoliki ebyo nembivaamu byali byabazadde naye mu Kristo nange nempulira nga kinyingidde. Amiina. Kati muggulu balidde embagayo kati bali mu kujaguza basala keeki kirungi kati kukola ki nze mbadde wano nga nyanikayanikangako okokubumukeni wano ogenda kunyambako okulondoola kwono tadda mu mwenge obeerewo ng'omutalinga obutadda muki ate era n'okugunywa kati simanyi ku mwani asoma bayibuli nange sigimanyi naye olwakuba nti omutima gwange mu Katonda mba nzikiriza naye nga bayibuli simanyi gisoma naye nga mu mutima gwange nga nsobola okubeerawo nga ndi mumalirivu kyendiko kati mugenagendanga mukuŋŋaane nga bukuŋŋaanye mu kyaki z'abalokole ekikolire ng'ekigambo kubanga nina ne bannyina z'abasinga naye temugenda mu zino kyaki ezigaba omunnyo ezigaba sabbuuni ezigaba simanyi ekintu kyonna nga bakigaba mu kyaki esubbaawa temugendayo kigambo kyokka kimala n'omuzalibwa Kristo Yesu. Tuli ku mwalo kikulu tuli ku mwalo gw'ekiyindi munyenye yaka yakuze kuseeye yake Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu mbeeyanziza nnyo okubeera nga mutulabye ate ane neebaza omukyala eyakwatiddwako n'olumulirwa omukyala ono okuba ng'ava Mwenge awo naawandiikiddwa ku mugongo gwo nti gwe omulingiza mu nnyumba ya Kristo Yesu kubanga bwe yalokoka abaye tannanywezebwa naye kati kayeegaanye ebikolo bya sitaani ng'ekimu ku byo kwe kutamwirukuka nadda eri Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gwakikoze Katonda waffe akikubalire bayinza okukwatako ku nnyanja y'ekiyindi tulabeko katini n'oluvannyuma ate tumalirize mubeere bulungi mwerabe osobola kusibula ku bantu. amiina gakuluma kati wanowo tubeera omuntu omubi kuba Katonda kubanga buli kimu nze gwolaba nakkiriza nakola nti oba tetulina kubeeza abatugungu tubongerayo naye nga mwenna ani alina abaana mwenna ani alina ku baana
yaneetaaga ndoze ebitabo byonna abyagala. anti katwakusebe ngenda kuwaayo kaafu. Nakati madamu kyenvudde mbasabye namba yange, essimu yange egerese Olina essimu ate nayijja oba nkulasinga namba yange kasonyamba ku mwalo gw'ekiyiyi ze namba kati ndooza tuweeyo ono omutwe ebitabo jamuyamba naawe olina kale kati mubeere bulungi enamba yeno gy'otaddeko bagambye omwenge gulina magoba ki okugyako abantu okulwana ate ne bakusiba anti kati ono agambye yatutegula omuntu omugwaliro twasonze ne ssente nga nze omu ku obo nze n'ono fe abasonze na ssente zamutuuta enakawoma fe nga tuli babiri kale mubeere bulungi mumasaba abakuume era muli balondebe abakuume mubeere n'obulamu obulungi tujja sigala tuwuliziganya mu ngeri zonna naye mukuŋŋaane kikulu nnyo okukuŋŋaanangako ng'abooluganda ku kyaki kakati njagala kubuulira kino nze wano mbadde nzijangawo obuzi kakati olw'essande tulina kyaki yaffe eryabalokole eriggulamu kati nange kennyini ndi wa kikopo bayitawo kikopo era bw'oba onnoonya gy'onnoonyeza otuuka ekidokolo mu katawulike musookeddeko eri wetoloolamu bwoti kasita ekikulu naaba nina essimu yo ojja kumbuulira nti we ndiba nkomawo nja kuba mbategeeza omukama musigale nga mubuulira abantu abalala okulokoka olwolokoka osigala obuulira abalala bakole ki naabo mubagambe tulaba linavudde ku muntu kumala ewenguyiwa temulaba wensuubula mukeni yesu yannondayo tukira tuvudde kumpiwa omukyala akuweereza talina mu uganda alina bweru n'amafuta mu motoka n'agamba yasaba 10 muwadde 2 ng'ayagala onywere mu kristo njagala okitwale nga kintu kya buvunaanyizibwa beere bulungi bamaama saaliyooko nga mujja wabula eriyo pasita omulokole eyandeeta n'antuusa ali nali ngenda mu ddwaliro nga ndi mulwadde era omwezi guno nga gwakatanga naye banange teyanyumidde